Waliwo Abannayuganda abasukka n'akakadde akalamba bakyakolesa Facebook nga bakolesa VPN. Kyova olaba n'abo mbakubiriza nti mukikola ne mulabibwa gavumenti ebalaba nti mubikola. Mugende mu maaso nga mugondera ebiragiro bya gavumenti. Ate tokolesa VPN ovumire ku Facebook okolereko ebintu ebikyamu kubanga mu mateeka wadde oba okoleseza VPN n'obeera ku Facebook bajja kukwata. Ate wonna okwatibwa etteeka lya computer misuse kambwe ennyo lirina ebibonerezo binene. Emisango egimu olina n'okusibwa emyaka 15, olina okusibwa emyaka 10, n'osasula engasi ya miliyoni 10. Kati gwe weebuuze muganda wange oli eye Kabera Maido, oli eye Bushenyi, oli eye Gulu, bakusibe emyaka 10 lwakuba ovumya omukulembeze, lwakuba otaddeko ebiweebula ku Facebook oba TikTok oba Twitter. Mbakubiriza ffenna manya nti lwobeera ku social media waliwo abakulabu, waliwo ebyuma ebisobola okulaga nti yapostinze ekintu kino yegundi yakikoledde Gulu, yakikoledde Kabalole, yakikoledde wherever you did it from. So mbakubiriza ffenna tubeere balambulukufu, twewala okukola ensobi ze tutasobola kukola nga tuli offline. Naye abamu ne muzikola lwakuba oli ku YouTube. Abamu balowooza nti bwobeera ku YouTube oba ofunye shield oba tosobola kulabibwa oba tosobola kukwatibwa. Nedda, abantu bangi mbamanyi bakwatiddwa bali eruzira lwa bintu bye bapostinga ku internet. So mbakubiriza ffenna tweyongere okubeera professional, tubeere ethical.